Yes, mukasira kashokedde kyatulese olwaliro. Wabona kama silaba vije jo splash phase nga bulijjo era gakobisigaza ffe bulambalamba. Natera tugera kolekera high school. Tulekera bafuuka bafujjo. Nga bagamba Reactivity Media bakutusiyako sema gye twolekedde. Ebiseera bisinga mbagamba bwe sinema bwa high school babwetaaga emyaka 18 okweyongera. Bw'oba togiweza kiba kisufu n'obwesonyiwa. Nga bagamba Manville Films nabo begasiwamu olwaliro. Virgin Produce kamuni gagada begasi okutuusyako sinema. Mbagambye 18 akudda waggulu. Nga bagamba Reactivity Media bakutuusyako sema gye twolekedde. Mpoziko kaseko na Basikala Entertainment Virgin Produce. Mukutandika twatandikira bali ku school campus. Njaga wekanye budde bwakumakyao syanjiga kwera 12 kitonde. Waliwo abakwate kuwo kujanga bali bukunya. Baba sekudde ne kifalu. Uno kyava mga nti ku byonna ebituuse uti wali kituuse. Sikuuliranga kongo kinyega tubuteremu. Bakayise 21 and over. Abiri mukumu n'okweyogerayo. Wabula kyonna ekyali kibatuusyeko mukama y'amaanyi ninga bazze bali bwerere baba sekudde kifalu. Nga bagamba Isteira yakulembedde abazanyi. Ne bagamba Skylar Ashton takabuzeemu. Wabula nga bagamba Justin Chon naye agenda kubeera mu sinema. Ne bajja bagamba Starlight gambye tuli kwanjula. Ne bagamba Jonathan Klitz Francois Chow. Eruda nga bagamba National yakunganya abazanyi betunashikana mu sinema. Wabula ko Siwada yakwasaganya obwambalo Happy Waters Bob Bowen ne bekanye enguluko yateekebwa mu sinema. Ne bajja bagamba Lyle Walkman ate yateekamu enguluko John Williams mu sinema. Ne bagamba John Lefau yakagata kali yakawalisa ddala kikabiri mu shambu. Nga bagamba Jerry Fleming ye production designer wa sinema. Ne bagamba Terry Stashe na be director of photography wabula Tony Grazer Patrick Pitt ne babeera ba line producer ba sinema. Nga bagamba Kenneth Alsband Adam Fields ne babeera ba producer ba sinema. Robbie Brenner Renijo nga bagamba Tactol yateekamu ensimbi. Mpozingo kaseko ne Ronnie Buckle Jason Colback bona abo be bamu kubateekamu ensimbi mu sinema. Nga bagamba John Lucas ne Scomoa nabo baliko kubateekamu ensimbi. David Hoffman ne Todd ne bakafulumya. Mpozingo kaseko ne Ryan njaga wekanye. Nga bagamba Hugo Shong yakafulumiza Dabutonguli. Wabula John Lucas ne Scott Moore ne bawadika ne babira ba director obukutiko. Kali basoka ne bakuzaayo ke mabega. God, byaze bitya bali okubeera nga bali bwereri. friggin' awesome. Are you Uno yajidde mukabu. This is beautiful. Yasose na wane kifo kweli. No. Driver namubuuza osomera wano. But my best friend Nedda nze ndi musiru nnyo sobola somera. Wabula seya wange nfaafa asomera wano. prize him. Whoa. Nasumulula akacupa ka bia. Wait, is that a beer? Gwe ssebo onywera bia mu motoka yange. Honestly, Leka naawe. so psyched to see my friends, man. You know, Butuufu ndi musaifu kuba ngenda sikana baseya bange. Mbadde maze ebbanga. honk your horn a little bit. Omu wuyo sooka onyige ku ngomba gye. Hey, you fucking Jew! Waye gwe Muyudaaya gwe kwate kuba oyitewo oyingire eggaali. He is such a fucking tool. What do Naye butuufu ono kyali wange mujjega you like? He oba biki byayambala. tool. Mwagala nnyo naye ebiseera ebisinga ayambala nga mujjega. What's up, man? Ono ayitibwa Mawuzi ali mu mmotoka. Sole kimanyi ogamba ki? You look fat. Mu butuufu ogeje. I mean, Ogeje. Midterms, I've been like... Omanyi mbadde neetegekera midterms kati mbadde ndya nnyo. How's Stanford? Stanford egamba ki? Yeah, how- Stanford eri fine. Ate gwe gy'osomera. Yeah. Nange wali fine. Good. Okay. How's your family? Kati family ye eri etya? Sister. Ye sister waali atya? Sister, why are you... Lwaki obuuza muganda wange? Just checking in. Just mbadde ncheckinga in. Check in, she's like... Ocheckinga in ku biki alina emyaka 16. Okay, yeah, she's 16, but Alina emyaka 16 naye mbutuufu kasisako kalinga akayina 18 kayayi. That's the whole thing. and her Facebook photos are fucking. N'ebifaananyi byako ku Facebook boy bya tabbo kamala. Driver awulira. You know, there's always this moment right before I see you where I'm like... Waliwo akaseera kembeera nako nga ngamba ti lwaki ennaku zino sikyalaba seya wange naye ate bwekutuukako And I'm like... mu butuufu Yeah, that's right. ne ngamba maki ekyo ono boy mutumba Kid, man, come on. leka naawe. If I said that about your sister, what if I was like... Kati singa nze nange nkubuuza Daniel ali atya oba singa nkugambye nandyagadde okweggala sisita we Yeah. awo kyandibadde okay. It would seriously be an honor. butuufu kijja kuba kyakitibwa singa weggala sisita wange mu famire yange You $5 that I fuck your sister. naye nkusiba nsooka kweggalawo bifo nga tonneggalawo Sister. anti nkusiba nsooka kweggalawo ewaffe nga sinaba kweggalawo ewammwe You fuck your sister. njagala kweggala muganda we
With the sister? Niba ne mulekerawe ebyokuwoza mukimanyi kwegala manyina zimani mbive. Get out. Mutuse mufulume motoka yange. This is awesome. Driver yawuliyanga kwegala kimususeeko. Nja kwegala manyoko, nja kwegala manyoko, nja kwegala manyina kye. Bibalimu. No. Waliwo ne yajja. He's kind of a good dancer. Ne mutufu amanyi okubojja si mubi. Kati balina sirawe gwe bazze okusisikala wale ku ssomero lya wano. Dude, if we're not as fucked up as that guy in 2 hours. Naye mutufu mu ssaawa bbiri we tuba tetutamidde ng'oyo mutumbaavu. Kijja kuba kitulemye. Nah, he's a street person, dude. Aya. Nga batuuka ebbali nga bakokona. Nice tie. You look like Jason Gordon. Tayi nnyungi gy'oyambadde olinga Jason Gordon-Levitt. Gordon-Levitt. Bamuyita Joseph Gordon-Levitt. 500 Days of Summer. He's actually a really good actor. Namwagala mu kasinema ke kali ke bayita 500 Days of Summer. You saw it, right? Yeah. Jeff Cheng kati kyawe gwe bazze okusisikala ayitibwa Jeff Cheng. Musaatu agera awezezza emyaka 21 olwaleero. Kati bazza lisi bamutwaleko out bulabula n'ebisigadde. You out tonight? Melt your fucking. Bakyali bo bonna bagambe olwaleero tugenda kutta busize kubuulira. No, your face will be fine. Guys, go. Nje kakasi ogenda kunyumirwa. Yeah, dude. Yeah. Kati n'abagamba baleme kuyigira munda. Nice play. Wow. Guys, listen to me. Baseera muwulirize. I really appreciate you coming. Mu butuufu simenye okuba nga muzze okusiikana. Funny fucking train. No, seriously. Olina kayaga kuba mu butuufu yange nnyweredde ku train. Med school interview. Be serious. Shit. Ngenda kubeera ne interview at least ku makya. You're 21 years old, man. You're ass. Owezezza emyaka 21. Kitaawo taliwo. Fuck, he is 20. Katonda baba akamwogerako omuzeeyi najja. How's Kathy? I mean, Miss. Kathy ali mmanyanga mukazi we ali atya ssebo. You still owe me $17.50. Gwe ssebo nkyakubanja $17.5 wamenya sengenge wange. Great. Ebyo byali bitwali tukyali bato. I didn't know you still associated. Mbadde simanyi nti okyakolagana n'abatumbaavu nga bano. I swear I didn't know they're coming. Ndayira mbadde simanyi nti bagenda kujja. Is at 8 a.m. tomorrow. Njagala okimanye nti interview ne Dr. Collins egenda kubeerawo ssaawa 2 enkya ez'okumakya. Kolona. Bayisaawe mugenda kuba nkukima nkutwale. Njagala ogezeeko okwetegeka. Wummulamu weebake. Embarrass me. Saagala onswazi. Tuta obudde bwange bungi ogeza kufunira interview eno. Mwe basiru mmwe nakwate kubona afuluma. So you guys to surprise me, but Nsimye okubanga banaye mu surprises wabula sigenda sobola genda out olwaliro. Ndowooza mbiwulidde. You get it. That's fine. Nze sibitegera naawe. tomorrow night? No, we cannot go out tomorrow night because I. Tetusobola genda nkya out. Tugenda genda lwaliro. Night. You can't go out, dude. Tasobola genda out naawe omusya. Up and Jeff Chang. Gwe sirika wama gwe tuula wansi. Gwe tuula wansi ze kuyitiremu lwaki oteekeddwa ogenda out. Nasyaga n'okusyaga. Friend, look, Jeff Chang. This isn't just. Jeff Cheng. Okay, this is your 21st Kino ssebo si kuzannya. Oweza emyaka 20 ono ssebo preacher. day that you get. Preachinga. Who's ever carded you? You know what? Sure. I. Buli mutumbaavu yenna yali agobye mu kirabu mu olw'okuba oli mwana mutoke kasero mukube kadi maaso mukaka kyeti kati okuze. Birthday. So step aside and let the man come through. Miller. Obagamba bugambi nti kati mazaalibwa gange muveeyo nze nnyingire ni musajja kati. Your people haven't been in this country. Kale sikunenya singa abantu baali bajja dda mu nsi uwayo musajja mu America. The railroads. Abantu baffe sebo be bazimba railroad. People. Kiki oli mu kimu China? What? Oli mu China simanyi na kumanya. Is what you're saying. Nkugambye ono preacher. in the United States of America, bald eagles and Sebo you go out and mu United States of America okufuka omusajja sebo boyina kunywa kugamba kiringa mu Africa bakugoba kukyawe ne bagamba gendo yige dubu botadda na dubu village and I'll come back to you. botadda na dubu boyi bakutu leka nawe tebiriyo No. Really? tebatta malu Read a book. You're 21 years old. oyina emyaka 21 In Casey's home country is a. kugamba kiringo ne wabwe gye yava muri bayudaya It's like, okay, it's like when kugamba kibanga penguin, right? Nope, they definitely. Eskimo water penguin kote bazita nawe In this country, mu nseno best friends take you out. sebo seyawa akutwala ebweru bw'oba ofuuse omusajja n'asooka akutamiiza Nope. nedda Fuckers. nedda sebo tagenda I'm taking you out whether you want to or ngenda kutwala kama mbaya nimbayo oba oyaga oba toyaga ku mbaavu nze ngenda kwetika akutwali not. A little bit. nze kitaawe simutya kale mutyamu akatono I will stand out. bw'otagenda ngenda kuyimira ku dirisha ye ery'ekisenge kukubira eŋŋombe Okay. kukubira eŋŋombe gasye kukubira eŋŋombe waayo obadde kikale kale Wasn't so hard. ekyo tekibadde kizibu Brings an air horn in his. muntu kyaleeta eŋŋombe mu nsawo ye When you think. sieba eŋŋombe eyamba katekirisiza ono That's all I wanted. We'll take care That's of you. it, man. bwe tofaayo tugenda kulabirira You're my little baby tonight. goli bebi wange ekyo kyolwaliro abagambye kadriki kamu bagenda otuuka mu kibaala basooka ne bakuba amazzi bwe batuuka mu kibaala kyewo bakuba amazzi nyongera boyi nyongera babadde bamaze ebbanga tebalaga basembayo kulabaganaga bafuluma high school yabani
Musatu akubye amazzi. Yateesezza bwagera kunywayo kadriki kabuko wabula akubye amazzi. Man, mu butuufu ndi musefu okubalaba kino kyo mbadde ekyetaaga. Mbadde debowa. Are you Tuli yasooka nawe oli okay? Kitaawe bamumanyi. Yamugambye agenda mu kiba bayisaaweemu. Interview egera kweba bayisaawa 2. He's fine. Musatu asoma bya busawo. Ali fine. We won Ravensburg's beer pong tournament. And Jukira bwe twawumbula ka beer pong tournament aka Rosenberg. What was her name? Tara. Jukira ono sewo yaggala kali akakaza kali akawanvu. Man. Bali bakayita Tara. so awesome. Speaking of Kyali kisufu. music, Dude, I'm Yes, simanye bya music okyabirimu. music. I don't listen to music. Bana ensoma bya busawo. I want to show. Fokasi yange sebe eri ku bitabo. Well, hey, Sigenda ku show, gorge. siwandika muziki, siwuliriza muziki. The gorge! The gorge! Casey, what about you, man? Kesi ate gwe. Gorge, Sidewinder. Tubadde twogera ku show y'abaside wanda togenda kujja mugoji. festival thing. Naye bana temulaba tuli bantu bakulu okuddamu ebyo byekyani kitu. Musimanyi tugenda mu buvulu. Spend a week enjoying 250 bands play the seminal music of our generation. Are we too old to drop acid and make love to Olinga agamba mbu tuli bantu bakulu ogenda maaso n'okubanga tunyumirira music waffe w'obuvu. dance around in fur with other people in fur? Yeah, we are. Ye tuli bantu bakulu bannaye tukule mulimu bye tulina okwesonyiwa terigenda ku buvu. Graduate in May. Badde ababuuza tunagenda mu buvulu bwaffe. We're spending. Olira mugasitebo tuli bantu bakulu ogenda mu bigunda n'ebisigadde kati. Right, but I have a job lined up after graduation. Kati yasooka n'abuuza oluvannyuma lwa graduation tugenda kukola kikono ze nnyina akalimu. Yeah, I'm working for Newberry Capital. Koleya Newberry Capital mu New York. That's a great firm. Yo faamu simbi faamu nsufu kamala. What about Sidewinder at the gorge, kid? Kati ate Sidewinder ku goji tugenda kubaayi. All I'm saying, Yeah. I'll think about it. Kale ngenda kirowoozaako. Omwana oli wambwa. Oh, Nicole. Jeff. Game on. Kati waliwo yajja ayita Jeff. Oli ayitibwa Jeff Kyanga. Nakyala ayitibwa Nicole. Miller. Casey. Ono ayitibwa Mira, ono ayitibwa Kesi Seyaba. Nice to meet you, Nicole. Kibadde kirungi okusisika Nicole. Shay. Ng'onyenje. Lot. Ati amasitabeting oyo. Too. Okay. Nange bwe ntyo. Look in the beans. Sisobola kera kumakya nga sikikozeeko. Well, I guess we already have a lot in common. Ndowooza omumaliriza. Oli adayagala kumetta oli kassa. Lot too. Naye nange masitabeting. A lot. Nnyo nno. Weird places Mu too. bifondo by'otasuubira. Bathroom. Osobola okusisikana mu molo, osobola okusisikana mu toilet. Nothing, Miller. Meanwhile, lwaki tofulayo ku mboozi Mira? Jack. Njogera mazima. I am so sorry for him. I don't. Wamma onoosonyiwa ku sseeya waffe ebiseera ebisinga naffe twebuuza lwaki sseeya waffe. What I'm putting down. Itulaba nti bwe mba kuwunzisa annondayo. But then she picks it back up. N'addamu n'annonda. Like she'd never really pick it up. Munakyala amatira okuba ng'amessa oli akasa. Who would you rather? Wamaani ku ffe mikuwandiyaga ono. Bakumaze. God. Bakumaze boyikiriza. That's fine. Fuck. Kiri I'm fine. gonna go play some darts. Nze kangeneza nye budati. My boring friend Casey. Okyali wange aba wakayisize kuwulidde. Owaayi totometa kasa wawedde dda. Oh, thank you for that. Wama webale kutaki. Eyo embwa tepowa ne woba ofuutya. Kati abasooka batuula erudda. We were best friends back in high school, but Manyi twali baseera kubeerera mu high school naye Yeah. Your oldest twawukanamuko. friends, right? yeah, what is that about? Ebiseera bisinga baseera abo abakadde babeera buyadi. College, right? Ono kyavabuuze kiva ku ki? Wasn't that big of an idiot back in high school. Naye si kiwaati yali bw'atyo mutumbavu nga mukya. Give an idiot. Ate no mu high school yali asingako naawe. Yeah. Okay. So you're in Sigma. Kati oli mu Sigma Zeta I'm in it. ne Kassaako mulimu layini. You're not in a frat? Toli mu fraternity. Angry and secretly gay. Ebyo bibeera by'abasiyazi. Wow! Wow. You tricky. Kati ono yakwata Jeff Kyenge n'amuleeta erudda atandise omunywesa butotsi. Oh, dude, I'm so glad you guys came. Yeah, I Ndi musaifu okubanga mutuufu muzze mbadde mbeetaaga go sijja balimba. Really? Kaseera tukabaddeko bwe ennaku zo zeesiika kabadde kafa kasiika ku bitabo. Bitch though. Ngeri gye kasoma ebyobusawo. Dude, yeah, he is. Honestly, I feel like he thinks that he's too. Ni mwana Casey simutegere ennaku zirabika tuyisaamu amaaso. You're. Bwe tubeera naye alinga yetwala okubeera owakabifa atwanga bakataala simutegera Casey. So you leave for Brazil tomorrow. Kati ekyogenda mu Brazil And then Chile, Chile. and Argentina. ekedwa nkomekereye mu Argentina. Spring break. I have Kwegamba ye spring break yange. JP Morgan. Nze ngenda kuba nkola wa JP Morgan. Cool. Manye ebiseera bisinga abaana nga bamaze obatikkira mu college. Bafunayo kye bayita ka spring break. Entire- Nga bono gaffe ne waffe ndi mu vaaka. Yeah. Bulabula n'ebisigadde nga bakamala mukaaga oba. Did your mom tell you that? Kati bafuna ka spring break. That. Ebiseera bisinga abaana basinga bagenda kutuwa mu Europe. Onagamba nti ye agenda kubakola. Nakyamugambye ngenda mu Brazil mpite mu Chile Ecuador nkomekere mu Argentina. Some boring job in a fucking minivan.
Zekema kiri kimu kyokka. Eno yegenda okubeera spring break yesembayo. No, yeah. Ebiseera ebisinga Great. spring break bwegwa eno esembayo We're not- abasajja bawasa Are we? okakala ne bazaala ng'ogasseko n'ebirala. Proponent. Oba oteekeddwa ofuna akaseera ak'essanyu. I'm the mayor of Crazyville. Oh my god, you're such a dork. No! Are you? Naye ng'oli mujega. Look, V-neck sweater with a... Sebo nnyina eswaga nze gw'olaba. My shit is bananas, girl. My shit is bananas gwe tokitegeera. I'm- Kaiswadde waba. Is that Yes, njogera mwogezi Keisi. you're upset by it? I'm not upset. Keisi akunyiiza ko tanyiiza. I'm gonna talk to him. Ngenda kwogeramu naye. He's hurting me. He's hurting me. Obutuufu nze anyiiza atuyisaamu nnyama. Kati ono bw'akuba kaddaati kayingira mu ttama lya musajja. Way through, I can see. Wawa! Omusajja omuyisizaamu akantu. Yeah, I'm sorry. Kulwadde najja. Bomb homeboy? No, no, no. Mwe- Here, let me take a look. Leka tulabe tonkwatirira. Dude, I just checked back. Ndi musawo Justin abula why? Step up 3D. We step up 3D sokodde ebbali lino teri ayagala kuzina waneeno bivueko. It was an- Unamuyise step up 3D. Sorry, we won't touch you. Tetugenda kukwatako oba kyoyagala. Oh. Oba tugenda kusaba. Odde ebbali ebadde accident. You know, my face doesn't even hurt anymore now that I know. Kale face yange tekyannuma kati second ebadde accident. All the time when Ngeri gye tubeera mu bbaala accident zibawo omusajja akufumita akanaka mu ttama. Fine. Kwegamba n'akatebe. Barstool. Nako kasituka. Ne kagwako by accident. Thanks, man. Namugunda akatebe. Hey, Ponce again. I will come at you. Bwe basirumu esenga mundamu ne mukola ekyobusirumu ngenda kujjamba nyiga bunyizi mbabuulira. I think we should get the fuck. Naye tudduke tuve wano. Muteefu tutawanyike. Wano tufulumewo bufulumi. Seriously need to get laid. Seyawa ng'afuuzizza kanaki akanikolo. Akyakapoteza. Balino bajja biside. Why? How am I doing? Bamaze okukyakala gyeri erudda. Have any, like, notes or comments or anything? we gotta go. Owaye tulina otema. Talking to Nicole. Kyayogera Nikolo muvaako gwe tugende kasiya bwajigera kunyigira hano borozo wozwegane Nikolo. Utuvu yawulyaga kabusigadde kava kabusiibula. Nekakatona ate. Tugende gwe mwaja akatunyiga gwoza Nikolo. What could possibly wait? Baafuluma ebweru. Kati kiki kye mukoze munda eyo ekitujjayo akaasa. Biveeko gwe tobyogera nako. What the fuck, man? Wow. Yesu Kristo. Where are we going? Tudawa. No, man. It's 11 o'clock. Saawa ziri 5 tudde buzika ono tumuzeeyo yebake. Leka. Dude, there's like 20 bars nearby. Waliwo ebbaala nga 20 sebo tukyanyumirwa. And its dad is gonna... Taata wo najja kukyaka na syenga atukayo nga tali. Kiki oli pushe naawe. Awesome. You fucking pussy. Oli pushe. Did you get him in there? Dude, relax, okay? He drank Omunywedde under the table. oyo kimanyi yatutamiizaako oyo si obutamala gatamiira. These fuckers have been Aha! Eno ebbaala nayagala togiyingiramu naye nga bangoba. fucker. Kasooka enjirume bano mafofoka. Alright, dude, relax. Kati we kakana. Sebe ebbaala yayagala togiyingiramu naye nga bamugoba kati alina kadi alina emyaka 2 mugumu ajje bavuma gasiya mwaza ku kyalo. Gwe kamenyi. ID. Got ID or not, man? Olina ID oba togiina? Puberty. Gwe 21. Jack motherfucker! Motherfucker 21. Sorry. Gasiya. Danga muno ombuza kadi bekituma. Nzize nyina 21. Ne bayigira munda. Olwatukabuda ne bali bakyakaraja. Ne basooka bakuba abajji. Kunabye mubbe. Kanange nzibe why bitusibya. Kati baaluba buli kabala konna ke baali bamugobyemu. Ayina emyaka 21 ne kadi agina. Gasiya kati ngenda kuyingira ekijja kijje. Bagimuteeka muka otini kamanyo. 21. N'emyaka 21. N'asooka alya dansi. Wabula ataviira. Oyo gwalaba kitabo yamugabe bayisyayo ngenda kukiba tugende ku interview. Era namugamba syagala onswazi kubanga eno interview sebo ntobyo kubanga ogifuna. Medical interview. N'asooka anywa ne drink mu mabeere. Birawo kiss. Bamuterako ne kukundi. N'oyo naye n'amunywa kyekyo. Oba wano bateekawa wazibu kutegeera. Baleeta sande mafavu. Oli sande mafavu si matabu wabula mafavu. Muveeyo mmwe kadi nagitabulika mu ngalo. 21 gwe embwa za ku kyalo. Bannange. Kati eno bwe yatuukayo yasooka n'ayimirira waggulu. Bw'ayimirira waggulu. Najja bwepali. Yesu Kristo banaye. Tababuyaye. Tabafukidde ate. Yasooka n'abakunkumulira gasiya mwaza ku kyalo 21. Wayevaayo gwe bajja tukuba emigo. Bakyali be babujjayo bujja. Ayina 21 ayina 20. Takyasobola kwogera. Kati nawe bamuteeka ku kibalaasi ne kisooka kisundo. Yakubya amazzi. Baatose kuyitira waddeke
yagenda mu nkoko yajja kabalasi nga mulimu n'ebifi by'enkoko katona wattu ayaya yasooka najja kabalasi muganda wange ono yagamba tufudde alahubaka nabekiri wano n'asooka bafu okyabagamba kweri basoose kulya nkoko wandegeya. They're gonna need a new bull. This is not. Kati atolooza akyatambula Jeff Cheng takyatambula musatu amaggi gamukubye gamumenye. It's gonna fucking honor kill him if we don't get him to that interview. Zekulya singa tetumutuusaayo n'agenda ku interview kitaawo agenda tutta. Kati obuzibu obuliwo eno school campus si yaabwe bo tebamanyiwo oli atamidde yamanyiwo. Yeah, so where are we? Ye mpozi tuli tuddawa. How do I feel like none of this looks familiar? Mu butuufu amaziba gayi ekifo we tuli ze tekinefaananyiriza. Jeff Cheng simanyi we tuli omanyiwo. Yeah, home. How do we get home, bud? Tuli waka tutuuka tutya ewuwo gwe ssebo. Suck my shit. Mbusaku my shit. Get you home, we can get you rested. Twaga tukutuuse eka tukuwummuze. Sleep, nice cup of coffee. Dude, that's not gonna work. You gotta shake it. Gwe wandibadde munyenye. Tell us where you live. I know. Gwe ssebo tubuli ewabo okasiba. You can hear me. Gwe boy. Didn't you have his address? Yeah, Wobadde tolina address ye. his apartment though. Alright, well, Ati address ye kati. Check his wallet. Sooka okebere mu wallet y'olabe. no, that's his parents' address. I know that. Ono address y'abazadde bengi manyi tufudde kati no. Kapasi tebagimanyi kati bwe bayi tebamanyiwo. Scariest man in the entire world and be like, hey, what's going on, Dr. Chang? You took your son out, got him shit-faced. Tukubire ekitaawo atulagireko ono tumukube tumugambe ekintu wayi Dr. Cheng twatutemutamayo tumutamiiza katuuze twagala kumuzzaayo ka. So it seems like a pretty good. Gwoze by'anaabyagala. Dude, stop thinking with Tukubire Nicole. No. Nicole, she's Nicole, Jeff Chang. She. mukwano gwa Jeff Cheng ateekwa kuba lisa amanyi address ye weeri. No. No, because you can't close. No, because you pulled me away from her. Wanzijeyo nga Could never- nabadde nkawunzika. Close. Tewakawunzise twala eri. Jeff Chang could have closed. You know what? No. Singa nabaddewo nabadde nkawunzika kannakyalako. We can find her. Okay, Casey, there's 40,000 people at this university. Abantu balinga emitwalo ena mu university kati olowooza Nicole tugenda kumugjawa. I know where he lives. That is dumb. Sigamba nti tumanyi wa gy'abeera. No. Nedda ssebo. Ever. Ekya Nicole tukite. Kati yagambye omusibayi basooke banoonye Nicole. Kati Nicole kyalina okukola munoonyeza ku Fraternity House. Kuba yamulabe yabadde ayambadde simanyi. Sigimazeta n'ebirala byeyalabyeko. Chief. Dude, what is the Lengera no chief. here. Oyo chief akola kiwa nini? Household. Bamutumye chief lwasonga ayambadde ebintu bya Red Indian ku kichwa. They have no responsibilities. Manyi mama sikini ebiseera bisinga bambi bote babe na buvunaanyizibwa. Love and affection, and I have to take her on walks. You don't take cats on Totwala kapa kutambula. Tugende gwe. Got legs. When I'm busted for real. Kati banoonya fraternity. Dude, I Banoonya fraternity house ya Nakyala. just wanted to be a doctor his whole life. Okimanyi nti ono mwami bamusaatu kubirira mabega ayagala kubeera musawo. Because this is all his fault. What's that supposed to mean? Ensobi ye kono kitegeeza ki? Uh, Ensobi yo. Man, and he made his own choice. Ono musajja ssebo ye yeesaliddewo. Anywhere? Sigo wammatiza n'omukubira eŋŋombe kono nedda. Changed it all. Sinamukubira ku ŋŋombe. Well, you've changed. Oli abyegaana kyokka ye yamusindikiriza omutwala mu drink. Casey? Kyokka ate abyegaana. Not cool. Now you're just super douche. Kati agenda okukwata mu nsawo ya Kyenge. Holy Kyenge ayina emmundu. What are you doing with a gun? Kyenge akola kino emmundu. Jeff Kyenge ayina emmundu. dude, this is a real gun, man. Ino no mundu yaddala. It's on the riflery team. Oba osanga ali ku rifle team. Nedda naawe ate nga musawo. He didn't say anything to you, did he? No one Talina kye yagambye. anything? But we don't talk as much. Tubadde tetwogera nnyo ennaku ezo zonna. Simanyi ki kyabaddeko. Just keep going, I guess, right? Ndowooza tugende bugenzi. If I have this fucking gun. Ofaayo singa nkubayo ekyasi. Please don't. Bambi toko. Nkubayo kakamujje. Gun away? Okay. Giteeke ebbali naawe va mu byakamujje. Kill one later. Tujja kutayo kamwe oluvannyuma. Bwe bajja kutayo kakamujje kamwe oluvannyuma. Kati balina we baayita. Banoonya fraternity house ya Nakyala. Colin? Sigma Zeta something. Wabaddeko Sigma Zeta something. Iraq. How do you not remember him? I was more interested in what she had to say, dude. Yeah. Zinabadde fokasize ku byayogera. Tits? Wantunuulidde mabeere. Speaking of tits, how is Ye bwe twogera ku mabeere sister waali atya. Sigma Zeta Theta? Sigma Zeta Theta. You're right. Yeeyo wamma. Sigma Zeta Vaginas. Theta. Hey, you want to tell us where you live, man? Big vagina. Okay, let's just lock that away for a few minutes. Waayi sooka ove mu bigambo by'oyogera awoza vaginas. Tuli atamidde awoza vaginas. Hi. Hi. Kati abaggulawo balimu Oluspanyola.
Is Nicole in? tubadde tubuuza oba Nicole gyali munda n'asooka ajjayo kimaaka I want to n'awandiika erudda akaboodi Count Dracula. Alright. You know, ayogera ki right? The answer is. teri bagenyi nga ssaawa zisusse 5 Come downstairs. Just tell her it's Kate. ajja simuyite buyisi mugambe nti munayo the case babagalira bugalizi What are you gonna do now, man? ketugenda kukola kiboyi Hold him. gwe sooka okwatawo bebi waffe What are you doing? kiki kyokola gwe sebo mira Come on. jangu Baby. jangu natete bebi gwe bebi mwetika omuleete On the back. bino byesyagala neyetika bebi Dude, no. We're kyapiri getting into a sorority. Don't be scared. They're just. nze saagala kubrekinga kuyingira mu sorality kono gwe tofaayo totya Yes. What? kiki Do you have a better idea? olina ekirowoozo ekisingako wano Come on. yingizayo jeff naawe sooka otekeyo jeff ken Said, what is it? munywe togira Everything's gonna. jeff ken omutaatu Oh, Jesus. bakanyugayo mukanyuga yesu kristo Great. kanaffe tugende ketubasizewo babiri bayingira munda mu house mu sorority house banoonye na kya nicole Hey, wait. Was Nicole Latina? She could be half Tina. keryagero tugere bali She seemed nga kiraga nti abakasi bamu waliwo bonna abasinga balatini It's ethnic signifier. banjogera lulatini be basinga okasiba mu basipanyolo n'ebirala It's stupid. yesuka neyebuuza nidda mutuufu nicole alimu olulatini I never even thought of that. sirika Like they were Shrek. Yeah, dude, Shrek was fucking tight. yogedde Cameron Diaz I want waffles. njagala waffles obadde kinaawe jeff nenjala emuluma awoza njagala waffles bayigira mu kinaabiro Well, we can't just leave him here. tukole tetusobola kumala kamuleka wano kati bamuteeka mu toyi ne basirawo bamusibire ku toyi Chill out. bagende banoonye Nicole They can. balabe ekyokola baagala funa adresi yono gyakasiba bamuzzeeyo Let's hump and dump. kati tugende tusooke tunoonye Nicole okay. mangu kati oli bamulese mu kirabiro ky'abakyala nkebereyo afuuse komando kozesa sayinizi nokuliko rosa Maria? Incarnacion, dude. inkonasia sirika oyogera ki yitawo manya agali nagasigika abalatini nobamusibidde eno busaatu ashinda enjala ebuluma kati waliwo eyajja okunaaba gulawo ekinaabiro kuzaawo najjasooka atale eddike ketegebebuulira Lupe? Okay. lupe olyoke Got a little cramp? simanyi osala jjike lupe olyoke Maybe it's in your room. tufudde eno nowakoma gye baddukira yikirawo kati eno wali obwali bupulejiga Eager for our spanking pledge, Miss. anti tuli iga otusekula obutofaali Lupita, are you okay? pledge mistress gulupita nawe olyoke unawulya lupita eryo zika alinye muto lupe Something wrong, pledge mistress? waliwo ekikyamu pledge mistress buno buli ku pledge bupya Eagerly, pledge mistress. bwagala busekula butofaali ng'asooka afuna kibaati Mistress, bubadde ki Serving of the anti bwagala basekula Yes, they are. What are you doing? ugenda kukola kitu likagenda basekula obutofaali baleke I hear something. We waliwo akonkona sooka ogenda olabaani akonkona mistress. pledge mistress ffe tuli betegefu tuspankinga nasooka aligijayala wewe I feel nothing. nze sina kyepulidde pledge mistress I request a spanking of her own, pledge mistress. nze nkuba njagala osekule wewe ono avuddeyo mu kinaabiro nejjagatagala lupita naawe gudde mbinanka erudda yesu kristo mutuufu bino binyuma bawulira ddoboozi lya kisajja Is there a man in the pledge mistress waliwo omusajja ali mu luumu wano That's right, pledges. kituufu ba pledges Your initiation. anti muna eno initiation yamu omusaya gwe tusindisa Girls, Sorry, this sign is up what the with pledge manual. mistress. pledge mistress kino kyabagambye omusajja yalina okujja abaspanking I don't want to have to call pledge mistress. muyita buyisi mugambe nti muganye obaspankinga You're being disobedient pledges. We're muganye muli disobedient pledges It's better. kisinga It's our new assignment. kati ki kyetuddako okukola bagambe banoonye Nicole Start making out. mutandike okwenywegera ono nadda engulu
olagera okuzza abasooka okwekkaanya nga kyeka gwabadde ayita lupe sirupe enjala emuluma oyo gwolaba drink amulumiza enjala kati waliwo buno busabuni abakyamu bakozesa obwenjawulo okutawaza n'ebirala musajja wattu ye bwakalaba kasabuni yakalabanga kaswiti kandi yesu kristu ki ekigera mu basa omuyaye sekasabuni teyakalya kasabuni yakegwera agera uriya kakandi tekategerekeka naye uno kandi nabakibadayi yesu kristu kagala okudda tayagala kazza omuyaye kano kakandi kasuse. Relax, all the kids go les nowadays. Isn't that right, Becca? Yeah, totally. But how is naye mbutuufu kino kigenda tuyamba kitya? again? I have no idea. nze simanyi bwe kigenda bayamba bagambye obugambi magambi. I want to make beautiful lesbian babies with both of you. Look, do either of you guys... God, they're really going at it. Do you Guleka naawe room Nicole is in? waba musobola otubulira lumu Nicole mwali There's no Nicole in this sorority. muno temulimu Nicole mu sorority eno. mukwate bbeeri Wrong sorority. tuli mu sorority nno nkyamu The right sorority. tuli mu ntuufu oli amugambye mukwate ebbeeri maato ngumi borozi gye batuyigiriza We have to get going soon. twandibadde tutawanyika. Becca? Beka Hey, sorry. We grab her boobie? Beka ngenda kusaba onyweza ebbeeri banaye tulina intruder I'm so sorry. banaye munatusonyiwa ba intruder bana abasipanyolo tebazanya gesooke tufune jefukyenge jefukyenge tumwerabira gwe jefukyenge yesu kristu ki ekikutuusyeko jefu mubakwate ne begalya mu toilet mukulewo gasiya tusobola bano tebaagala kunyumya mboozi tebaagala mboozi tuyite yangwe bwaga tetuna zigenda tufuna yangwa tuyitemu kaisu bali waggulu wansi waliyo bino ebibuukabuuka What? No. Trust me, Brenda. full covers like a giant. nesika ebiseera ebisinga butuufu omugambye sebo tumukanyuge wansi oli mwetegefu emubirisa tufudde That's Nicole's sorority. eri ye sorority house ya Nikolama agiregedde 2, 2 3! 3 jefu yagwa mu kimuli kiriko amaggwa oyo tafudde kweri oyo tafudde tumuse kumbe bano bajja ala nabo ne bayitawo owaye Oh my god, dude, they're everywhere. yesu kristo abasipanyolo bajjudde buli wamu wonna Open the fucking door! gula olugi Oh my god, thank god you're white. yesu kristo oli mweru Here? Yes. Nikolo wali buterevu She just want to see you. tayagala kulaba muntu yedda Just be careful. musaatu amaggwa gamufumise mu tofaali Whose idea was it to throw? kirowoozo kyabadde kyani ekyokanyuga mudde mu maggwa kesi Wow, I was all wrong about you. nabadde mukyamuku gwe nabadde ndowooza oli good boy naye kirabika kyafu Base camp. Thanks, man. Straight arrow. Yeah, I have a bit of a wild side. omanyi nange ssebo ndimu olw'eddaludalu After eating, biseera ebisinga kitukawo nga mmaze okulya can wait 20 minutes. manyi okulya nengwa mu puulu dakiika eyo yennyini Oh, Yeah. sometimes at night. I don't even wear my mask. tibatandise nno okwekwana And I'm supposed to. That's recommended. You're funny. Thanks. I think you're funny too. mwe bassebo What the fuck are you guys doing? mwekiki kye muliko bannange To the window to check out for. fulumya ebweru okulaba abahispek bali eri bafuuse ejike mwe muli wano muli mukwekwana Do you know where Jeff Chang lives? omanyi wa jefu kyenge gyakasiba Do you know nedda friends or anything? I met Jeff in my remedial science study group, but he didn't. nze jasira musisinkana medio science group kyekyoka Single clue. Wait, lidako medial science group? medio science group I tutor kids who are struggling. ate ebiseera ebisinga tubeera musomesa abaana baswagolinga mu science Language. Yeah. Nicole, Jeff Chang invented science. Yeah. Okay? jefu kyenge nga mugezi He's failing at it. amaziba gayiti abadde agwa ebigezo This abadde agwa Right. jefu kyenge gwe tumanyi abadde agwa ebigezo kweri You guys didn't know that? mubadde temukimanyi ekyo No. wa What is going on with Jeff? niki ekiri ku jefu kyenge Now this? twamusisikanye nemundu was failing. kaseera ke kamu simanyi agwa ebigezo Something. We're olwekyamu ekimuliko best friends, stuff like that. Maybe we're not friends like that anymore.
oba osanga tetukyali baseera nga takyatuwulira bizibu byayina. You're just gonna drop that kind of shit on me right now? Listen, katugenda tandika okwogera ebintu ng'ebyo. campus address book, or do you know? temulina campus address book, tolinayo seeya gw'omanyi ayinza kubanga amanyi gy'akasiba. You might know where Jeff lives. Nina gwe manyi ayitibwa Randy. Campus pep leader. He has every ye prep leader. his phone for ebiseera ebisinga bya ne address z'abaana nga basindikira flyers. Your leader. yell leader. Yellow leader. It's completely different. Yeah, I didn't. biba byawukana si kiya leader, yellow leader. Smell. Oh, he's at the pep rally. You know what? ali ku prep rally. At a campus, I can just take you guys over there. ngeri gye mbadde kwate kubogenda waliwo kapate kengendako osobola obayisirawo ku prep rally. Right now. tunaayita wanga obukazi buli bweru butuyiga. Please, I have a car. nze nyina emmotoka. alina emmotoka. A road trip? katugenda ka road trip. Okay, there she is. yaliwa ndaba nemmotoka gye yaleeta. What is that? gwe It's like a toy. kajjaako alinga aleese katoyi. It's a car. We're coming. Dude, there's no way. There's Hispanics everywhere. abasipanike bali buli genda tunyiga. nedda bino byakikwako kono tugende tuyite omulundi gumu tuyigira akamoto. akamoto kano kyekatwala abantu babiri. Why? You think she likes me? No. golowooza kanjagala tekakwagala naawe. I feel like she would date a guy that rides a mountain bike. siri katonyega Said coaster. tobako kyoyogera. I fit in. abagambye twaba olwodi ayitibwa Randi. Yes. ajja sobola okugezako bayamu mulimu ekifo kimu. kumbe bali babalegedde babadeedo. kati boyi tulina okwefuutika muna tugenda kwevubikayo bwevubisi. oba bakayigira bate naye bakayigira ne kasibula kyokka mubaddemu ekifo kimubayingidemu basatu. Get the fucking. genda ofune ekimotoka kyaffe bano basyaga. lwodi bamuteeka ano mu maaso bali ne beerera oli ye n'atula ku dashboard. kati abaafuga n'abaleetege olwepulale gyeri. Is the pep rally even still going on? Oh yeah, we've got stage tomorrow. This campus is gonna be going off all night. Oh, nice. Well, thanks for the ride. webale tutwalako. This Randy guy. Pep rallies. kati ono gayi Randy Just look for the big truck. It's called the Spirit Mobile. jasi munoonye ekimotoka ekinene. You sure you don't want to come with us? wandiyagadde kujja naffe. Too, but I'm already super late to my party. ndireeti ku pate yange gye ŋŋendako. Chang's address? Oh, because he's my boyfriend. lwaki abagenda tu adresi ya Jeff Chenko ono boyfriend wa boyfriend wo. Yeah. Well, Nicole, have a good. nikolo funa olunaku olusufu munayegenda. Okay. kati kesi yawe takimanyi mu nikola alina boyfriend yewuuja. kyokka abasidisi bagenda basitikayo boyfriend. aya Casey, I'm not gonna say anything. kesi sigenda kwogera kintu kyonna ku mukyalo. If she has a boyfriend, though, right? naye mutuufu alisi yandibadde agamba alina boyfriend. That's why she wasn't, feeling me. muma kyekyo lwaki kabadde tekafiiringa. I'm not gonna say anything. I don't want to say anything. sigenda byogera kukambya esonyi. I didn't know she had a boyfriend. mu butuufu ne katagamba kalina boyfriend. tubiveeko ebyo tugende tunoonye Randy. Probably super flexible. Guy could probably blow himself. I'd blow myself, but I have a long torso. ne bayisawo banoonye Randy. You ask about me? kali muzeeyi kirabika teyagenda wala yasulaawo kumpi awo ku sukulu kampasi. kali abaliwo n'awulira abakubakerere n'afuluma. ye muzeeyi wa Jeff Kyenge. Have you seen these guys? olabyeko bagaayi bano Right. They were also carrying a drunk Asian. badde balina ka asian akatamyufu ke badde beetisse nga abamanyi. mubutuufu bano abasiru mbalina olwaleero twadde erudda prepulale gyeri. baana bali mukuba mbeekuulo bali mu kufuna kaki akasanyi. luda sebo basibiddewo ne buffalo mbogo. Hey, let's check over there by the big truck. kikiri ekimotoka kye batugambye kye tulina okugendako. Let's ask the cheer. bagabi munoonye ekimotoka. Excuse me? Excuse me? nsonyiwaamu. Randy is? Randy omanyiko waali. Thank you. Randy ali wali eri emabega. webale. bajja banoonya Randy waali. Excuse me? Why? Randy? yegwe Randy kumbe erodi gwe bafumisa akanaka mu ttama. naye mutuufu bano abatumbavu mukola kiwana eno. Motherfuckers that threw a dart on my face. mwafumise kadati mu face. This is the guy from. ono ye gayi gwe mwashekudde yatugobye mu bbaala. You got a lot of nerve coming. naye gwe ssebo olina obuvumbu amanyi okwatika okujja ng'onnoonya. Have to call something at your house. Plus, we're outside, so it doesn't even make sense. There's no house. It's a metaphor, bitch. badde just waayi mpolampola tayagala mukwatako. Nicole and tusiikanye Nicole. to my girl. mwogedde ne girlfriend wange. Yeah, listen, we're just trying to get our friend just twagala kutuusa seya waffe gy'abeera. phone. batugambye osobola otuwa adresi yo mu ssimu yo. Lock him up, Randy. maani banyige Sweep the leg. banyige Randy. Randy banyige. Well, I mean, I should probably help them out. oba osanga mbayambe. Here's my phone. essimu yange yino motherfucker. Come get it.
jango gifuni Be grown-ups about this. Okay, man. lekaleka bino mikoye yajjawo bujja bwatula Get Randy. He's got a gun. musajja ayina emundu Randy Fucking phone, Randy. leeta essimu yo gwe mbwa gwe Now, dude, sirika I know guns. manye emundu It ain't even- erabika siena yadda si yaddala kuba buleti mu bbaga kumba emboga ekyakalagi emboga ekyakalagi ne batoka bagwingana musekule Randy musekule omutumba kumbe gwaliko omuyaye omuyaye emboga enkayi gasi yankusaba essimu osinikamanyi yamukuba I got the phone. essimu ngifunye Pussies. bwe bapusi How are you going? twalagawa kumbe bali bamutwala kasi mufune Randy situka aliwa getumufune ono yetika kyaliwo emboga efutse emboga wali eti bwesanga gwetomera aliwa emboga yino emboga Yesu Kristo ono musirwa anajewa tabadona amabere kali bweru gino kuza basi yuno bulabye embogo kye bakola abaana ebayita buyisi kati sebo tukuzinjeko Fuck up your face. kurowooza ogenda kuyitawo kumbe seyawa je n'akamotoka linnya yalinya bagenda omugobanga akamotoka kagenze ono nayasama embogo ebyaddi yamutwala mu ddwaliro So dumb. That was so dumb. mu butuufu kye tukoze kibadde kya butumbaavu nnyo His phone. Just tell me the Jeff Chang's address. Is mbuli ati mulimu adresi ya Jeff Cheng Jeffrey Reginald Chang, 419. Jeffrey Reginald Cheng Thank God. adresi mweri That is located 6 blocks away. And boom goes the dynamite. Nice. Nice. Finally. mama se ne basegeerawo Buddy. kuvuga just ebizimbe 6 I'm glad we didn't ruin his life. He's still. emisaifu kubanga tetwononye bulamu bwe Okay, so this is good. We're gonna have him home by 4. We'll be able to. tugenda kuba list by saa 10 atuuse eka By 7. then tumulongose We'll never know. oli kisaawa n'agenda okwateko okujja bayisaawe mu nga amaze okulongosebwa tajja na kumanya kume muzeeyi abayiga Hello. muzeeyi alina mukazi waayomba I knocked on his door. He didn't n'akonkonye ku luggi lwe yaganye okuggulawo pick up. Oh man, he's gonna pay for this. n'agenda kisasuli yaje kubulira He's out here. I could. genda kisa ateekwa kuba wali wano n'abayaaye bano nteekwa kuba ngenda mulaba ali wano n'abayaaye tali walajjo Hey? No, they're gonna kill him. Really? Buffalo's only live for like 3 years anyway, man. Whoa, was that the chief again? Yes, it is. oyo si ye kiifu kono ye kiifu bamuyitako kiifu ng'ali mu kulya muziki And if not, then I can give you a ride. And we can slide to where you're closing your eyelids. Energy is cool, plus you is stylish. Let's switch the Just put a quarter in the jukebox. And let me see you shake your little thing. So let me see you shake your little thing. baavuga akamotoka ssebo ne balijja amadaala ne bakirya amadaala ne bajja nga bafuna bufunyi futa nga buli kimu kyonna nga kiri magida kibanyumira Holy shit, dude. I fucking love college, man. I don't know why I ever left. manyi mbu tufuuze njagala nnyo kolegi simanyi na kumanya lwaki nava mu kolegi kati yayita bagamba nga ya dropping out It's me, man. You could tell me. nze seyawo osobola okumbulira kyonna kyonna ekikuli ku mutima Dropped out of wa dropping out 2 years ago. What have you been? bwe ya droppinga myaka 2 egisemba kati bulijjo okola ki At a gas station, man. I get, free snacks. ennaku zino mbeera eyo namuŋŋonna nsala firimu za Blu-ray Boy Virage? yesu kristo yadropinga mu kolegi myaka 2 egisemba bega Like- onabuuza kati ennaku zino okola ki Wasn't gonna do awesome stuff in my life. Like, mwena mukimanyi kyagala bwefune nti oli surprised About. sigamba nti oba nali ngenda kukola ebintu ebyakabi nga mmwe really? Top 25. Whatever, Fuck man. you. You aced your SATs, right? yamugamba ekintu kimu oli mugezi What's her name? The hot born again chick. No one could get near her. waliwo akawala kewakwana okwana akali akalokole nga teri asobola kakwana I don't know what you. simanyi kiwakagamba naye si wasobola otuulanga nako I told her I had leukemia. nakagamba hera alina lukemia That's actually pretty dark. ekyo ate nga kibeera kika You're really smart. You're just. amazima gali kyesobola okugamba nti wali mugezi lwakuba jasi oli mulagajjavu kyekyoka Right. oli mugayaavu Yeah, I just got naye ngaoli mugezi ekiteekanika shit together. baabo bagezaako okuwayapulaapula Dude, kyapiri to talk like this much anymore. manye akaseera kayise mabega tubali tetukyayogera bwe tuti
Look, maybe I could take a couple weeks off this summer and catch. Casey? I miss you guys too. Okay. Dude, I'm... Right. That means they have a huge bush and you... Okay, Jeff Chang's apartment is right up here on the left. Hey? Yeah. Jeff Chang wano wabera. Address. Ino si address ye kadde. Fuck. Yesu Kristo. Kiyali abera wano before. All right, well, come on, let's go inside. Maybe Tugende munda. room knows where he lives. Obo osanga yayingira room ye atekwa kuba alina forwarding address ye. Abekiri munda. Address gye bazyeko yenkadde gye yasooka okubeerera kudanga yakajja mu college. Kebagambe tugende mu room ye tulabe mu room ye kadde we yatera ngo kasiba nti obo osanga yayingira mu room ye atekwa kuba alina forwarding address ye. These nerds know how to party, bro! Oh, dude. Ne bano abaana bamanyi okugenda maaso n'okukola party. Laba ekiri wano boy. Hey, your elbow's under the table. Hey, fuck you, man! Watch your elbow, asshole! Mwegendeeze mu bukokola mwe gasiya bakatofwali. With you. Eno si ye room ye. Oh my God. Yesu Kristo mukyalina nno ye yaggulawo. Bang on my door one more fucking time and I'll call. Gweddamu okokone ku luggi lwa ngenda kusekula. Okay, do you know this guy? Why? Because I'm Asian? We don't all know each other, you racist mother. Oh, wait, I do know this guy. Yeah, he used to live here. Do you know where he lives now? No, I used to live across. Mbu yateranga okubeera wano kati omanyi wajja akasiba. Yeah, that's why I was so shocked when the cops came and arrested his bitch ass. Mbu yateranga akasiba eri paka abasirikale bajja ne bamutwala. Jeff Chang. Abasirikale n'eki ekiri ku Jeff Chang. He moved out after that and I never saw him again. Nze bwe yagenda saddamu mulaba. What is going on with Jeff? N'eki ekiri ku Jeff Chang. Laundry detergent. Yabba n'ebizigirisa buli wange ayoza. Criminal? Maybe he's a Yakuza or something. This chick is really... Mwana kano akantu kasubbalaza nze kano kamusege. Jeff Chang. Yeah, no, I do. Mirambo kano kamusubbalaza kamusege. You could check with RA, he might know. Mukebere ne RA waffe. Where is your RA? Yali luddawa. Top floor, his name's PJ Brill, and he's Ayitibwa fucking party. PJ Brill. She has such a mouth on her. Kayina omumwa. I believe Yeah, it. and when you see the beaver muncher, tell him to get all the titty Bwe mba mbalabi. out of my Bagabe bajja wano abakazi bonna. hockey tomorrow. Kubanga sebo ngenda kuzannya hockey enkya. Oh, here we go. Whoa. Batugambye tunoonye We're going up. PJ Brill. Tower power, dude. Tower power basebo. Power. Yeah. Tower power bye biki. Vent on each floor to move up a level. Oyina sebo kuwangula muzannyo gubeera ku floor gy'oliko then olyoka ogenda ku floor eddako. There's 8. Okay, we just need Floor ziri meka 8. PJ Brill. PJ Brill. Baagala PJ Brill. Bastard. You PJ Brill sebo ye Tower master kati yabeerera ddala ku tiko. Big dumb animals like you even get into college. Neewunya ensolo nga mwe mwayingira mutya college. doesn't mean I don't have feelings. Gulukuba sebo ndi bwe tekitegeeza musifiri nga tonvuma ate ne kutekula. Hey, can you help us out? Kati osobola otuyamba. Tower. Twagala kuza Tower power temumanyira. Tower power. Abagambye sebo olina kuzannya kazannyo kobosikanye ku floor gy'oliko bw'owangula then olyoka ogenda ku floor eddako. Bw'oba tosobola tolina gy'olaga okomaawo. Ne basooka beebuuza otumteekewa. Kati bano bola abaali bakabaka kati ate no floor ya mwenge kino bye bayita bibiya pong. You guys look super high. You sure this is a good idea? Basooka ne bamuteeka mu bana abanywi b'akayaga. Oza n'abeera sefu. Abo tebalina byakukola babeera ku nyaga saabi najja kubeera sefu awo. Kati nga bajja eno floor gye baliko yakunywa bunyikenge. Ate bano bola bakabaka. Kati ate omwenge gulimu akazannyo ka biya pong. Bagamba aya ffe biya pong ke kazannyo kaffe kaliwa. Waliwo abaaliwo babasaabu babakyekinia. Ethnic Serbs. Bano basaabu. Fuck the Balkan states. Okay, bros, when we be... Mwe basabo. You can't rape us and steal... Temutulwepinga. Rapies. No raping. Teri kulwepinga bwe tubagoba. Okay. Aha. Mazel tov. Kasaba kasula mu kikopo ng'onywa. Mu kikopo ng'onywa mu kikopo ng'onywa. Serbs. Basaabu batano. Here we go. Kumba akubye ebbali. Bakafuna. Twinkle, baby. Bano ebyo bye baagala. Serb. You know what that tastes like? Gwe sebo nywa. Yeah! Yes, tubayina nywa. In your sweet jumpsuit. Gwe sebo w'ekijampusuit nywa. Say something, bro. You freak. Baako kyoyogera gwe musiru gwe mugwa bakuba nga bwe bakuvuma.
nonyoka naye nga tolina kyabakolera ate tebasuula kantu. That's what I'm talking about. Ekyo kyetwogerako boy, kyetwogerako. Different cultures. Kyebakola abasaabu gasiya mbwadde akukyalo kanywegereko buterevu. Yes, tubamaze sebolowooza abassaako omukono. USA ffe tebatuzanyisa ate gwe sebo tuwangudde tugende. Bagenda ku leve ey'okubiri. Leve ey'okubiri yakunywa nga bakuwunzise. Kugambye bano banywa omwenge. Tugende ku yokusatu. Ne bagenda ku yokusatu. Eyokusatu kuba kinusu nekigwa mu girasi. Tugende ku yokuna. Eyokuna kati watukola ki? Bano tapu oba bali ku buki naye nga nagwo muzanyi oyo bamugyeko. Nywa. Tugende ku yokutaano, tugende ku yomukaaga, baba ku yomusanvu. Bo beetira akazannyo. Gwe bagambe nti waliwo akazannyo oba ogenda kijjotoka. Balinya furo zonna kati bali ku ya musanvu waggulu. Kunywa lita 5 y'amata nga towumuzza. Lita 5 onaziza barasi. Ulyaziza barasi. Zino embwa zinywa. Kanywa ka lita 5 k'amata ne kawunzi kako nakaweddemu. Tewulidde namu. Yakamunguluzi. Toza furo tebagimalayo. Eno yakutambuza kadi. Fucking child's play. All right. Yesu kwesukano ke batwaddemu ate kakyana kito. Go, suck and blow party. Suck and bro, bakaita suck and bro. Kume nachara yaliyo. Nikolo. It's your party. Hey. Isekeze eno yabadde party gye wabadde ojjako. Actually, we left him downstairs with a couple random. Yasooka n'ababuuza kyali waabwe nti antumulesa eri wansi n'abayaga. Yeah. Okakasa. Now that I think about it, it's kind of a horrible idea. Naye ate bwekirowoozaamu twakoze esobi omulekera abayaga. Uliya mugambye abo bakayaga si oba bamukunywanya kati balina gye balaga naye gwe wayi gwe sola ekyono kya piri yani ali wano nga simujiga kyokka bamutaddewo balaba nabo ne bakkiriza nti muteekewo tetulina tabu. Yeah, no, your boyfriend actually turned out to be a bit of a dead end. Timwasobodde gezaako okufuna adresi ye kuba munaye bwe twagezebwa boyfriend we yabadde nga dead end. Oh, tulina kye twafunye. I'm not jealous at all. Why am I jealous? Why? Because he's handsome and has phenomenal. Yamubuuza lwaki oli mukwano ne gaayi oyo. Randy is pretty crazy, but he's Randy tetugaanyi mupangulu kufunaye. and I like that. Musaatu ali passionate mwagazi. Cheerleading and Mwagazi mu kukiyalidinga ate mwagazi mu kusekula abantu aganye okulwana. All right, what are you passionate about? Kali gwe kiki kyoyagala? Kyoyinza ogamba kino kyesinga okwagala. What, NPR? yeah, I actually like NPR a bit. They have a nice little morning edition. Sometimes I get some cooking tips from them. Waliwo n'essimu neevuga nakyala. Sorry, I N'osonyiwa. might have been him. Manyi ebiseera ebisinga buli lwenda bessimu ng'evuga mba ndowooza ye. Hate it when he does this. N'amusindikidde message tannaba kuzzamu wadde n'emu ebiseera ebisinga kinyiiza. Would you like to suck and blow with me? Wandiyagala tugende ku suck and blow. Tugende tuzannye akazannyo ka suck and blow. Bano ssebo badda ku musajja nga batandika muwandikako respect me nga baddirya kiddole nga bakikwasa ku zubula. I believe every son. What about the face? Nate mu face. All right. Douchebag. Nze ngamba mu face wandikemu ekigambo douchebag. Obulabye tumuwandikeko ekigambo douchebag nga kihevu. Baabo. Very nice form. Where did he learn to fight? Kali bino wabiyigirawa. No way. Yateranga ogenda kwa Nova Lake. No. Swear to God. Yesu Kristo akakafuna teranga okubaayo. Needs to be a little higher, Daniel, for next time. Yeah, people say that it's like old and run down, but I think it's Abantu bagamba nti akafu baakakyankalanya naye. Except for that creepy guy that sells pine cones. Creepy Dan the Pine Cone Man. Oh my God. Kalinga ka vacation gye bateranga batulanga bakyali bato. He looks like you. I can't. Nona alina gwakwana neighborhood. It is literally my favorite place on earth. Nze kuwulira ke kafo kenkyasiza okwagala kusya Katonda. You know what I mean? Kafo kali kasufu manyi kyetegeeza. Osobola okitegeera. Jesus Christ, we're playing suck and blow. Yesu Kristo tuzanya suck and blow si kwetunuulira kwenywegera.
waliwo n'essimu nevuga Oh God. katonda watu He's in the hospital. bagambye Randy ali mu ddwaliro Buffalo. musimanyi embogo yamutomedde That's why he hasn't texted. Oh my God, I'm so. kyekyo lwaki obwedda mama munayita asirikira message essimu ye baagibye Probably not, right? Sorry. kange n'esooka ekwateko omulabi mu ddwaliro boyfriend wakakoteko bagera busika mu ddwaliro Sometimes the heart is a lonely hunter. maani wandibadde opo ebisa ebisinga bagamba heart is a lonely hunter kwegamba omutima muyizi muwubaavu Do you want to make out with me? wandiyagadde okunywegera gwe Come too. You look like a watcher. onono bamuwandiiseko douchebag bakiwandiise mukyenyi douchebag maani okawandiise nno okawandiise n'okanyiriza okataddemu amagezi bakayaga kye bakoze ono nagenda okuba nga atereratereramu engeri gyawumuddemu kati akenge kalinga akabadde katandise omugwako soka neyebuuza gyali nga tategeerayo Top floor, baby. Top floor. kati bano basobola okuyita paka ku freya waggulu n'abasika nayitibwa PJ Brain waliyo jjame yaliyo mwebaletuka kuwanguzibwa players ono sebo yetamasa buzanyo bonna yabuzanyazanya naye alina olubuto omuganda wange Nice to meet you. What's up, sweet bitches? Look, so ekimu ba sweet bitches Here is your reward. reward zammwe zizino gold beads. gold beads Me, dude. All right. Are you fucking serious, man? muli serious Miller, it's really not Mira, about the okay. beads. sika kaseera kakuyoba $50 for this whole party. All right, 50. nze bampadde just bakisa 5 ku pati bano bamusegene mbawa 5 So maybe okunkumba give me a break. Maybe you can cut us break because I just chugged a gallon of milk. Went through your whole little rat race. nze sebo nywedde amata Top floor and look. bise mu bintu byekitubavu byonna nga ngenda kusiikana gwalinga ekyawo y'obumonde You got free booze and free milk? Shit. naye atlisi onywedde omwenge gwa bwerere n'amata Like it's more than gas. amata g'ennaku zino bagaseera kubanga gula mafuta ga mmotoka gye babuulira muli bamukisa okubanga munywedde n'amata leeta eryenvu bano bambuwa Okay, what are we talking about? Jeff, yeki kye tubadde twogerako live here. You were his RA. The cops came. jefu yateranga kubeera wano biki poliisi nejja nemukwata Did, and we're just trying to get him home. twagala muzaka Where that little psycho lives, man. oyo mutumaavu simanyi wajja akasiba lwaki omuyita liro sayiko Arrested for attempted murder, right? oyo gula sibo baali bamuvunana attempted murder Like, all right. Bullshit. Are you kidding me? ani gwe yali ayagala okutta I don't know, but he had a nze simanyi wabula yalina emmundu That doesn't make. Yeah. naye tekikola makulu eki boy's a little nuts. bweyiwa mwoyo mpangulukufu Coming from a man in a diaper eating a banana. ndaba naabyogera gwe kenyini oli musiru I might not look like your ass nyinza okuba kale sifaanana nga average man nga bw'osuubiriza naye goblets, and I wake up in the morning. nze gwolaba ssebo nnyina essanyu Nipples are just looking right at me. naye ate ennyontozo zetunuulira kati nze nzikolere ki All right. omanyi tugende Have some beer. Have some... munywe ku mwenge munywe ku mata mufune bye mukola nammwe This is bullshit. bino bya busamani Jeff Chang actually tried to kill. jefu kyenge ssebo yali ayagala kutta muntu I think everything is fine. genda okulingiza ebweru waliwo naali obwereere laba n'oyo omusiru Wait, omusiru Jeff Chang? ono si jefu Oh my kyenge God, he's drinking again. katonda atwazemu okunywa enguudo tufudde jefu kyenga ali bweru kyeyekola balina kukirya bisibe bajja babusika yakutedde ecupa ali mu kunywa nguudo bwakuba embekuulo Mommy, look at me dance! Look at me dance! munengera nkuba dansi kuba dansi Holy shit! yesu kristo bamulekedde bakayaga kye bamukoze Dick bear! Suck my... Suck my dick, baby, suck. Katonda wange. Hey, Chipmunk. Wesebo chipmunk. Guys, we're gonna get you some clothes. Tugenda kufunira engoye. Be okay. Ojja kubeera okay. You'll never catch me alive. Tojja kunkwata nga ndi mulamu. Mweyadduka buddusi. Fuck! Tufudde nno. N'ayita bwoyaye bulya. Bayinamu goba bugobi. Jefu kyenge n'asooka afubutuka wakasya. You need to come back, though! Gwe Jefu. N'ayitawo. Jefu afubutuka emisina ali bwerere. Naye akulaga mbu atawanyika. Yudedo. Yesu Kristo. Yayita ku motoka z'abantu waggulu. Yuli. Baba jawo. Yawo buyaye. Batuuka kweno poliisi nejja. Oh, shit! Look at... Laba nno bano. Bad popo! Get down, sir. Get down immediately. Wandibadde okka wansi eddakiika eno yennyini. What are you doing, sir? Okola ki gwe? Yeah, no, I see that. Just Mulaba adina.
He's doing what you asked him to do. kola kyomugambye yangu waneeno gwe bano baba bagenda waliwo emotoka eyabashalako Dr. Chang, hi. taata wa Rodi naje Great to see you. kirungi okulaba Here's my son. mutabani wange aliwa He's home. mutabani we ali waka yeebase Don't I believe you? lwaki sibakkiriza mu kye boogerako I'm sorry. n'osonyiwa ndaba nnooli Hey, aa thing about Jeffrey, is everything okay? Jeffrey buli kimu kiri oke To believe that the three of you have been out drinking. What? lwaki nyina okukkiriza nti mwenna basatu mbadde bweru nga muli mu kkuba kabisi ife omwana Cold case made. twamulesewo sawa 3 nga tugamba musimanya alina okukeera agenda kusikana siya Your parents must be so proud of you. bazadde bamuseeka babenyumiriza oli no bamutwala yesu kristo Oh, you kids today. mwe One of you is spoiled, drunk, and fat. Oh my God, right? Thank you, sir. webale nnyo ssebo n'asiibula emmotoka ne poliisi neemututte gyefukye poliisi emututte bakwase kubo ne bajja ku university police Tonight's winners. be bakutteko obukwasa ekiro ky'olwaleero waliwo abalwana kimani I feel like someone should break those two up, right? kirabika kiyinza okubeera ekizibu okwawukanya abo ababiri You might have taken him. wama omanyiwa gye bamututte Reginald Chang? Yeah. mubuuza Jeffrey Reginald Cheng What? ki They've taken him to health services. bamututte mu health services I mean, yeruddawo eyo Wouldn't want to spec. sikiwa nti mwandiyagadde ogezaako ogenda gwe tubulire naawe not okay, Miller. You could be in a coma. ayinza n'okuba ali mu koma Absolutely. All right, how did we get to health? katutuukayo tutera mu health service ono yabagamba kamatwali Bring an orange vest. I'm Kara. I'm mpitibwa kala the escort. Why don't you come with me? lwaki temukwate kuba tugenda ffe ngenda bescoting But she's an escort. She's not. ka escort sebo No, I love the name Kara. In fact, my mom wama erinnya kala ndyaga ne mama wange bamuyita kala He knows. mama bamuyita looza naawe sometimes. ebiseera ebisinga kale nze muyita kala Italy. kumbe kano kali ku saidi y'abahespec Whoa, whoa. Ladies, look. Whoa. bano abasipanyaaru Let's just talk about this. What the fuck? What the fuck, dude? Where the fuck are we right now? I don't like this. They're not saying. What are you freaks looking at? Why are we here? What the fuck is going on right now? I don't want to be here. Aren't you guys saying anything? Holy shit, dude. We are shackled. Why are we shackled? Why are we shackled? Why are you wearing a fucking tube sock? Why are you wearing a sock? They match. Whose socks are these? You're so fucked. Welcome to the Tribunal of Justice. What? kalino basooka ne babaleeta erudda Of info babaleese mu house of justice nyumba yakuteekawo bwenkanya of our pledges. And mwaze sebo ku bapulejasi baffe ne mutandika obbakola bye mwagala Just respond to all of what that. says the sisterhood? wama ki kye mugamba kono bali guilty Country, babambaza no stocks kuzubula trial, and some evidence and shit. You're not just guilty. Punishment shall match the crime. ekibonerezo kigenda kuba kukitambulira ku musango mwaziza Of what? kati mwena mwe tugenda basaba baba spanking bano be bakubye There's, Assume the position. njagala mu bending over I didn't even spank them. That was all. naye nze saabakubye ono ye yabakubye You, dude. The I'm punishment sorry. grows more. amazima gatonda mugunda mugambye tobakuba ye n'abaddako n'abakookona gye bakoma okulwawo n'emigo gye gigenda okoma okuluma abasipanyolo sebo babakutte babaleese kati muwunzike obutofaali rare skin. lindako gwe naawe kuba mpola mpola Avoid Oh, that area. yeah, totally. kutama While I just... kuba kiboko Holy shit! yesu kristo kuba kiboko kuba kiboko The fuck with these girls, didn't you? yesu kristo gwabaletedde Yeah, when a lady asks you to spank her ass, you spank that ass, man. Right. You know what? You are fucking wewe man. It's called having manners, Casey. wewe These. Enough. kimala Round. It hurts. It hurts. butuufu biruma yesu kristo Goat mask lady. kali nnyabo I mean, like, amuyise got masquerade we're just trying to get our friend Jeff Chang home. ffe just twagala kuzeseyawo ffe jeff kyenge waka For the first offense, What? ekyo kiwedde ekyomusango ogusooka the
The offenders will now commence making out. Kati twagala mwenywegere. You guys Gasia olinga embizi. Disgusting. You're. Ngani gwomanyira kugambe kisinga kyali wange. Look, there's no way that I'm kissing. Tiwali wangeri jengena kisinga kyali wange nayo bivweko. See the offenders kiss? Stomp your feet. Mwandi yagadde ogenda maaso n'okulaba nga beenywegera kuona ekigere. Stomp your feet all you want. There's no way I'm making out with a dude. Do it. Or be forever branded with the mark of the sisterhood. Bwe mugaana tugenda bassaako maaka ya sisterhood. I can't get branded. Naye ebyo I'll be able to. ekyo tewali gwe bagenda kyokya ssaawa gino. Aya twenywegere. Really? Okakasa. Fuck it, dude. Japiri. Twenywegere twakya kikole. Balengere. But fuck it. Zubula bayambazaako stokisi. Baby. Balina okwenywegera twakya kikole. First time. Really? You had to fucking ask for. I'm sorry, that was stupid. Katonda watte. Yesu Kristo. Mukwate even did bbeere. that. Tewamukute na ku bbeere. Gwe mukwateko. Oba yamukutteko gwe mukwateko. Naye yabagayo mukwate ku bbeere. Naye bavugayo kwata ku bbeere. Yesu Kristo yaddaye. Are you getting Buli omuntu right now? okitegeera. Actually, kind of a good kisser. You know. Yetege. Kaakati jjira wano we twatandikidde sinema. None of that ever happened. Ebyo byonna tewali kibaddewo. Hi, how are you? Mugamba ki mugyebale. Close, man. Kati balina kwekaza ekirungi nti ku kampasi wano tebabamanyi si baawo. Jasi balengera bagaya bali weird. Alright, it's already. Batambudde stocks ziri kuzubula. Beautiful. Bali bwereere. It's gonna fall off. This is all your fault. Naye noyo n'asobiyo gwe. You made Jeff Chen go out. Got him. Jeff Cheng wamututte out. Omutamiizizza. Okay, look, you cannot. Wakubye obwana kibooko kati bugenze twesasuza. Walking through campus at 6 in the morning wearing only. Tutambula mu kampasi saa 12 ffenna. For trying to show you. Zubula kuliko stokisi. Done. Okay, when this is over, don't email me. Don't text. Bwe biraba biwedde kyagala osindikire email kyagala oyogere nange nesonyiwa. Another thing. Sucks. Baside wonders basakinga. Take it back. It's dirty. The people are gross and half. Abantu babi babeera bakyafu kyagala bandi ziberewo kuwogana kwerere wekatato kyagala. Fucking iPod for me. Because your friends are gonna be there. Basi abo bagenda kwa nze sitaka kumanya ni agenda kwa yanataka kumayo nze sitaka kumanya shagalira ddala kumavu taka kumanya. So friends anymore, Miller. Tetukyalina baseyaje kubulira mira. Okay. Kale. It's cool, man. Kiri cool. So since we're not friends, I can tell you. Kati engeri gye tutali baseya. I can tell you that you probably should go to Wall Street and that you should spend the funnest years of your life in an office. Wandibadde okwateko onogenda ku street omala obuddewo mu yafeesi. Growing up, dude. Why don't you look into it? Lwaki tokiraba nti tukula? That's not even an expression. Well, today it is. Okay, do you remember what it's like to have fun, to be Omanyi bwe kibeera with your friends? okwavinga ssanyu kubeera ne baseyaabo. Fucking balls anymore. You're little. Tokyalina mipiira oliriro pusi. You're just the fucking same desperate. Gwokyali same desperate low life guy. Man. Don't Peter low life guy Dick, dude. Fucking white trash. Who doesn't? Gwe tomanyira. Ne bagwa wansi. Bali bwerere kyokka balwana. Good fight. Good fight like a girl. Wewe. Wamaliza ne bakwata okujja kwete service. Bitu byakwekaza kuyitawo nga mwekaza. I'll call you back. Balegeredde. Mental health, 3rd floor. Mental health eri ku 3rd floor. Pick up our friend Bakataba babateeka eri ku 3rd floor syaki kibalette wano. Chang. Tunonya syafa ayitibwa Jeff Cheng. Those that'd be greatly appreciated. Singa otufunirayo ne ku ngoye tujja kusiima. Let me get his file. Afune fayiro ye. Josh here. Thank God I don't know anyone at this school. Kumbe Nikoro. Abahi. Oh. Nikoro. Hi. Oli otya? Where are your clothes? Engoye zammwe mwazisadde wate. Girls, it's a long story. Ebyengoye ebyo biwanvu. Doing here. Okola kiwa? Got mauled by a buffalo, remember? Anti munaini oli Rwandi embogo yamukonye. Yeah. Badaze kusikana Rwandi. I mean, I Kitegeeza. on him and he got all aggro on me again. Bwe ntuuseyo yenyiziza bwenyiza n'ambogolera. Broke up. Wow. Yeah. So we're pretty much done. Kati ne tutuuka ekisaabu nkuyomba ennyo ne tukyawagana. Yeah. Ekyange naye kiweddewo. I mean, we weren't really that serious. But still. Yeah, it was a Ne? long time coming.
kyona kimanya kigenda kujja naye twali tetuga kuwangala by myself now, so. naye kati bwe bituuse kirabika tulipo ngenda kigendako ku lwange. Oh no, I'm still going. Cool. ngenda sigala ngenda tofaayo. My flight leaves in a few hours. ennyonyi ngenda kuba esiimula mu ssaawa ntono kuba kati. I guess this is goodbye. ndowooza wano mba nkusiibula naawe. kekino kasebedde wali oba osanga abeeko kyakula olwedde kamaze omuliramu oli kamukyayi tebakyakwatagana engeri gyabadde akakyakalanya omusiru yakatula butululizi wadde okanywegera. No thanks, I'm good. Okay. ne bulungi. You're not good. I'll be right here reading. nze ngenda kuba bonoba weetaaga nga nsoma kano. What? I can't read. bwe kikisobola soma katabo k'abagole. I'm sorry, Jeffrey Chang is on 24-hour. Jeffrey Chenge ali ku 24 hour surveillance. What? No, he's got to be home by 7. ateekeddwa listi okubeera ng'aliko bayisaawo emu. Oh, it's confidential, Casey. It's confidential. Leta fayiro. Immediately. Give me. mulete fayiro eyo bannange. buno basooka ne bajja bekkanya bali lwaki ali ku 24 hour watch. Little shit. buno bukazambi. Oh my God. yesu kristo. Patient was brought in for attempted murder. mbu baamuleetako for attempted murder. Was fired during a suicide attempt. yali ayagala kwetta. Did you commit suicide? Jeff Chenge okwagala okwetta. Get out. mufulume. Jeff Chenge yali ayagala kwetta. ali ku suicide watch. He's going on. bituuse ebyasyafe si birungi. What were we supposed to do? We didn't tell. kati ffe twali tuteekeddwa kula kyeyali tatugamba. We are his best friends, and he. tuli basseeyaabe naye mu butuufu tubadde tetukyayogera naye. That sucks. ekyo kyo kiba kikyuma. We suck. tusaakinga ffe bennyini. katonda wat. What happened, man? ki ekyatuukawo dda mu butuufu erisiya waffe. Fuck. yesu kristo. Thanks, Aaron. No problem, Gary. daba nno kyefu. Jesus, not the chief. oyo si ye kyefu. What's up, Chief? kyefu ogamba ki. Oh, hey, dudes. mugamba kimwe. Pretty terrible, actually. ffe tuli bubi. I ripped 2 sheets of LSD and spent the whole night there. nze namaze ekiro kyonna nga ndi mu kulya dansi mu maaso g'ennyumba yange. nanyumiddwa. lidako. kejjiro obwedda bamuyitako. Just say he was dancing in front of it. jefu tagambye oyo chifu tagambye musimanyi abadde azini amaaso g'ennyumba yo ekiro kyonna. katonda kyekyo. Okay, so the first time we saw the chief was omulundi gwe twasooka okulabira ddala chifu oyo yali ludda. Like 9 more. yali mu maaso g'ennyumba ya chifu. just wandering around kale campus kitegeeza like we were. fe obwedda tulowooza nti ali mu kuzunga kumbe obwedda ali mu kifo kimu nga waali. Exact. obwedda ali mu kifo kyekimu we twamusyaza emisana n'ekiro kyonna obwedda kati obwedda bo bamuyitawo nga balowooza nti naye ali mu kuzunga. Jeff Chang kept mumbling those Indian chants. It was because he was trying to tell us where he lived. yabadde yagala tugamba wajja akasiba. Oh my God, we are yesu kristo katonda watu. in the entire world. Yeah. Hey, Chief, where do you live? wayi chifu obeera ludda wa. 5th and Broadway. 5th and Broadway. Broadway. All right, so 5th and Broadway kati gye tuba tugenda. Break Jeff Chang out. break him out. tujeyo Jeff Chenge. Get him sober. Sober him up. tumutwale tumusobalinge. Just before his dad shows up, which is then tumwambaze suit but kitawana agenda okujja. That's nga buli kimu kiri shet. possible. aya Yeah? twangwe oza kinasoboka. down again. No. teri kiyinza We're gana. home. aya Wait, are we best friends? nga tuli baseera nate Right. nedda. Not either. obwedda sebo bayitawo buyisiga bo tebamanyi tibayita wakawe. Hey, you can't be in here! temugenda yeyo. bayo gwe twagala jefu. jeff Chenge. jeff Chenge oliwa. jeff Chenge. See the little Asian with shit in his face? No. tulabiddako ku jeff Chenge. He's in here. yu neeno. We're gonna break you out, buddy. we sebo tugenda kutolosha kati. barely coherent. Man, how are we gonna get him out of here? There's like katugenda musitula tutya tumugye waneeno. Casey, Casey. had an awesome idea. jangu olabe gye tugenda omuyisa. It'll be fine. I've done this 1,000. kijja kubeera fine. nze nali mikozeko footage we yakona si gwe gusoose. Bring him a little to the left. gwe sooka omugyeko eno ku kono. no, we gotta pull him back up. nedda tulina kumuzza ku saidi ya ddyo. Super tall. gwe kakasa bano baagala musula ku kimotoka. Down. Pull him back up. musika tumugyeyo ate aseerera. kube kuba ku motoka. Oh my God! yesu kristo. Just killed Jeff Chang again. tumusse nate era Jeff Chenge. Jeff Chenge mulamu. ne bajja babusika ne waasi. haliwa emmotoka nno teriyo. Right here. emmotoka ebadde wano. I've offered Jeff Chang on. Jeff Chenge bamuvugidde ku motoka agula omuntu afudde baddaye. TV, how am I supposed to know? I didn't know. baba bali awo ekimotoka ne kikomawo. kumba ate Jeff Chenge yavuga. mwesola ekitugala kubeera kikeere zino. Jeff Chenge kerere banyini kimotoka randi yenyini kimotoka. They're taking your truck, right? bana basiru batwala motoka tufudde yigire gaali. Jeff Sibula kerere avuga mutamivu akyaliko kihangova.
What was that all about? Don't worry about it. Bana ensonga badde ku kikoyo gwe tobifaako ovuga tuddeka. Got the card? Keys were in the ignition. Fuck. I'm so late. My dad's gonna kill me. Ikikeresi kitanga agenda kuzita. Mzee ali mu kwesetting agenda shika ne mutabani we. Yuyo. Hey. Why? Why is there a teddy bear glued to my penis? Lwaki nyina kiteddy bear kuzubula yange? Ebyo tujja biga banyuma. Can we never hang? Kale avuga tatunula nayo javugira. Okona Jeff. Hey! You're in the wrong lane! You got to change. You're fucking crazy right now. Nembo tufuzie kubuli oli mpangulu kufesha wewe. What? I just really wish I had my contacts on. Ngamba kale singamba dene contacts jange. Jeff. Atonda watu. What are you doing? Jeff okola kibadai. They not take a suitcase. Casey, hit the brake, dude. Dude, hit the brake, hit the brake. No, you can break. You're doing. Get up. What a steady. We are getting to Tabadai. I took a Simba Ringo. Look, I don't want to die. The Chakala Kufa. I want to. Jeff, the Twakala Fabo, we are going to Fuffet to Twakala Kufa. What? Echi? Dropped out of school? Yeah. We have an Muslim Tacha. Wavamusome. Tunula Master Jofuga. Polisi okukapa sinejja. We're going to jail. We're going. Bana bagenda tutwa mukomeraji babaga tutwa mukomeraji babulide. No problem. Wati wali buzibuzi ngenda temera wano. Najikula. Whoa. We're not in the street anymore. This is not where cars go. Cars go here. Ni mtu katishita yona hawe. Jeff. Uli Jeff ye byamusyaje kyajeda. My God. Are you? Yesu Kristo. Fuck you. I can't tell. Oh no. Oh God. Mama nyabo. No. Uvayo namwe. Hey, you see that guy? Urekede gayo uli katamu kone. Casey, we need to neutralize the target because he doesn't know what the fuck's going on right now. Oyo wandi bado soka no mimiriza kwasi chiwati amache chigena mate tawa. Yaji. Kanyuka. Uli Jeff Chenge. Yeah. Maybe I shouldn't be driving. Wosanga sivu gambye esonyiwe. Muzeyi ya picking amutabani we ngabo yamusubiza baishawe mu agenda kubatusi. Bano batuka obutusi. Right. It's 6:51. We have 9 minutes to clean him up. Tuine dakika mwendo mulongosha. Yeah, we threw you out a third story window onto an SUV. What? Why would you do that? You told us. Yitaogwe. I say that. Because we're your best friends. We love you. Get me out of the house. Get me. Aya. Ibatuke bali bayido soka kati obuzi bwa kumujjako kinaka. Hold him or something. Munyweze tumujjeko kitedi be abayo baba akisibyaki. Gwokola stick off. Owaye zubula ngejirako. Katulage. Oh no, man. Jeff Chang is a super. Jeff Chenge zubula ye. Zubula. Dude. Ala. Erika ya digito. Zubula bagenda mutikate ni paya ka zubula ejirako. Mutatu. Ina zubula erika ya Robert digito. Katona wage. Ya. Dude, we just circumcised. Ochimanyi tumusiramu de boy. Ozate tumusiramu de. No munaja. Mulongose. Nze yanagenda okujja. Dude, can't believe we actually pulled this off. Sisoba chikiza mucho sobodo chiwozika. Dekaleka. Musieke suti. Aya. What do you mean? Yeah, what do you mean? I mean, like, I don't know if I want to go to med school or be. Yabagamba mazima kai simanyo banjagala okwati kubogenda mu ssomero ly'obusawo. Are you fucking tell us? Miller, shut up. Kati lw'otugambe ensonga ezo. I fucking kissed a guy for you. Mazima nakisize gayi ku lulo. It's fucking gross. Bino bya kisiru. Miller, shut up. Sirika naawe. Look, I'm sort of losing my shit up here. Amazima gayinza okubeera ano ninga agw'eddalu. Ki ky'otegeeza? Tried to off yourself. Kyekyo lwaki kyakuleetedde okwagala okwetta? Why'd you do it, man? Lwaki wali oyagala kwetta? Somewhat. I mean, I did, sort of. Kale nagezaako. 72 hours studying, I was cracked out on pills, I was... Z'oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu nga ngenda maaso n'osoma natandika okubeera. Right. Yeah? No, I do weird shit when I hallucinate too. Yeah. Nange ebiseera ebisinga nkola ebintu eby'ekisiru nga
numerous nations. Hey, I'm not suicidal. They just think. Naye abasawo bagambye siri suicidal, just balowooza mu distress tap. Yeah. Nimwena mumanyi kitanga afosinga mu kino. Life to go to med school and be a doctor, but ayagala nkwate kuba nsome ngende mu med school nfuke omusawo nzitagala kubeera musawo. So don't do it. Kati tukikola. Oh shit, he's here. Kitange naze. Honestly, I think you have to tell him the truth. Gwe mugamba amazima. Mugambe tuyagala kubeera musawo question. You guys are so white. Nimwe muli white. That's really racist, dude. Kiri racism yamanyo tugamba tuli bazungu. I come from like 5 generations. Nze gwe mulaba sebo nvira ddala mu lunyiriri lw'abeewaffe bonna abasinga baali basawo. Kati taata tasobola kukkiriza nze first born we nneme kubeera musawo. It's the rest of your life, man. Stop being such a fucking pussy. Wesawo buno bulamu bwo siagala obeere pusse ku kyo. Dude, he'll understand. I promise. Ajja asobola okitegeera gwe gulawo omunyonyo mugambe siagala kubeera musawo. Nkusuubiza ajja kitegeera. Olwaggulawo kubirawo buro. Rwandi yazeno ne bakyaliivu otya. Mwabbye emmotoka yange basirumu abagwagwammwe. So hot, Randy. Look, man, Leeta ekiggo. we're your truck, but like, calm down, man. Mukakane naawe. This isn't about my truck. Kino sebo tekiri ku mmotoka yange. Chill. Kati bwe kiba tekiri ku mmotoka bwongere gwe Rwandi oli wakabi. No, Rwandi alina kajjubi pikkerere. Right, okay, yeah, okay. We're sorry, Randy, that we stole your... Tuli sore Rwandi. This ain't about my phone neither. Kino tekiri ku simu yange. Tekiri ku simu yo kati asekula radio. Fucking boombox, man. Yusebo radio yange nagikula sete kuyanja. Oh my God, dude, you didn't even close with Nicole. Yeah, but I was really close. Bwe kiba kiri ku girlfriend wono teyasobodde muwunzika. Fucked his girlfriend, or you didn't fuck his girlfriend. Either tewamuwunzisa oba wamuwunzisa wama teyawunzise girlfriend wono omujjega tasobola kuwunzika bakazi ba banne. It's a joke? Kuno kusyaga. I almost did. Well, then, Katanka wunzika. every girl that you know. Katoka wunzika kibaseegeza buli yenna gwe wali omanyi wamuwunzika dda. Wait! That's my laptop. Iyo laptop yange gyasekula omugwagwa. God, bitch! Musekule. But this is definitely about the dart in the face. Honestly, Yesu Kristo. completely forgot about the dart in your Yeah, face. he's Are had you a okay? really rough Oli bulungi. too. Come on, Randy, do what I said. Fuck. Kola kyegambye fuck me in the ass. Ate oyo ayogera biki? Oyogera biki? Fuck them in the ass. Manyanga fuck them in the ass. The hell? Asose gamba fuck me in the ass. Uja byayogera kumbe tata nze. Muzeyi. Hey. Why? Jeffrey's father. Who the fuck? Nze taata wa Jeff. Kati gwani. Randy. Nze Rwandi. Randy. Oyo ye Rwandi. Oyo ye Rwandi. Bali bajubisa. Randy. Rwandi. I'm here to take my son to it. Nze kutwala mutabani wange ku interview. Why don't you just get the Nedda sebo togenda mu right of from n'ogenda. Oh no. Nedda sebo gulabika totegedde. Coming with me. Mutabani wange ngenda naye. Look, old man. Gwe namukadde. Let me beat you in front of your son. Nina kusekula maaso. Ekyo tewandikikoze nkubuulira. Siye muntu gw'omanyira. That's what fucking happens. Ekyo kye kituukawo singa muzeeyi omulirako muwogo. Tebamulirako muwogo ssewo. Down. Sigala wansi tosituka gwe tugende. Okay, you need. Muzeeyi mugambe toyagala busawo. Mugambire wano. I don't think this is good. Mugambe ng'asekudde omuntu nga mulaba. Mugambe toyagala busawo. No, you fucking tell. Mungambire. You're not a pussy. I am a pussy. Right, Let's go, Jeffrey. Gwe Jeffrey tugende. Muzeeyi. No, Mazima gali muzeeyi sigenda genda. What are you talking about? Kiki kyoyogerako gwe? I don't want to be a doctor. Ekituufu kirisaga asoma busawo. No, I'm not a kid anymore, Dad. Nze sikyali mwana muto. 21 years old. Nze nyina emyaka 20 kati. From here, Kibisegeeza asobola okwesalirawo. decide what I do with my life, and that's that. We bituuse kati sobola okusalawo ki kyenjagala okukolera obulamu bwenze kyagala agenda mu busawo. Kyagala busawo. Nze n'asirika. Okay. Okay. I get it. Ntitegeera. See, I told you we'd understand. Kulaba nagambye ojja munnyonnyola musawo mukulu ategeera. I'm dumber than I thought. Oli musiru n'okusinga ki kyembadde ndowooza. No. Nedda. Ungrateful little shit. Gwe kaana gwata katasiima. I raised a Kumbe Mira awulira obusungu. like you. Yamukuba ekingumi. Mira amuviiriddemu ekingumi gasiya yasaba. Shit. Vuma kyaliwe. Can't believe I raised a word Sisobola kikiriza. like you. Kuba ekingumi. Gwe. Miller. Oyo ali ku teewa nga avuma. Miller, just calm down. Kakana. Dad, Taata. why don't you just leave? Lwaki tokwate kubo n'ogenda? Just leave. Genda bwe beesonyiwe. Genda. Now. Kati fuluma ogende kati genda. Muzeeyi. Genda munyiikaavu. Ninga talina kyakola alina okuta. You just punched my... Gwe ssebo okubya ekitange ekingumi. Felt good, though. Mpulidde bulungi nga mpube omuzeeyi amanyira nnyo man. Hey, man. Musajja.
Wano Rwanda. My dad's a dick too. Kitange nange munaye dick. I'm sorry. Musawa mbwa nnyo kabala. Ndi musaifu kubanga. The fuck is this? Kino kiki? Mugaye musaifu kubanga asobodde okuyimirira maaso ga kitawe n'amubulya kyayagala. Okay. Hey, man. Okay. Randy apoye. Nice apology, Randy. Apology ebadde esufu Randy. Ngena ne kajubiwe. Wow. These guys are the weirdest. Nimbo tufa wagayi bakatala. Kali bafulume weru. Another good birthday. Birthday badde esufu birthday no yesize. What are you gonna do now? Kaisi ogenda okola. I don't know, you know, I just Simanyi. do whatever the fuck I want. Kali sobora okola kyonna kye njagala. Once in my life, I don't have to do it. Aliso omulundi ogusooka ddala mulamu bwange siteekeddwa kuwuliriza kitange kikyatege siteekeddwa kuwuliriza muntu ena ku kyakuŋŋamba nsobola okutambula nengenda kyenjagala nekola buli kimu kyonna kyenjagala nga teri agenda kukuba ku mukolo katono bw'ayogera kutambula lwodi najjukira nakyala alina okwateko ogenda ku trip. Good friends. Yeah, dude. Good. Mumanyi? Always be there for you. I gotta go. Nyina ogenda. What? Kikyate. Wait, just, I'll call you. Ngenda bakubira akasimu. The moment, Dick. Webale twononera akaseera kafe ak'essanyu. Heading up to your dad, Jeff Chang. Jeff Chang webale kuyimirira amaaso ga kiti ayogedde biki? Kumbe adduka misinde kusiikana nakyandikoro nakyayavuga bagenda sibula agende mu Brazil kiri ikwenda akomekereyo mu Argentina mu spring break agenda okuza amaaso ga kamotoka kagenda owaye tondeka naawe Yesu Kristo mutugalabye. Fuck. Why are you yelling at me? Lwaki owoganira akamotoka kange? Kumbe nakyala waali. But ndowooza wakute kubogenda. Car while I'm traveling. Ebiseera ebisinga bwe mba ngenda otambula akamotoka kange nkapangisa. Wow. Was there something you wanted? Waliwo kyobadde oyagala okuŋŋamba? yeah. Yes. Kyowe kiri yamusimulirawo kisi. Yamusimulirawo kisi luva okwaya. Nina kyakyava soka bogerako. Wow. Nga bagamba oluvannyuma lw'emyezi 3 balina okwata kuba ogenda ku bandi yaba Side Weda Mugogo. Muziki guli eno gukuta akati. Look at all these freaks. I love this. Lengera abantu bano bonna mutuufu nze kana akaseera nkaagadde. Good Northerns. They don't let me get too stupid. Kizibu ekiriwo nyina okukwatiko ngene esiikane musaala tuyaddayo okusoma. Mira. Kati agamba alina ogenda osiikana omusawo alinayo ka interview kati muzikiriza okunywa ennyo. Mubeerewo ku lwange. Okay. Yeah. You're a little baby tonight. Gwe tofaayo ogenda kubeera bebi waffe ekyo ky'olwaliro. Kyokka enkya alina interview agenda kuddamu okusoma mu college. Bamugambye ogenda kubeera bebi waffe ekyo ky'olwaliro. Kati akaseera keetooloola. Akaseera mu kwetooloola. Pate gye yaggwera. Yajja asika ne principal. Late. This is not like me. This is yanywa n'atamiira n'afuna n'akabenje. Yakomekera mu yafesi y'abakorona. So this is Yavaayo ne jacket. But ndabwafaanana yalemadde n'okulemala okugulu kwamenyese. just trying to Ndaba no principal. Man, how you doing? Ogamba ki? Oh my Katonda. Chief. Kifu gwe. You look like shit. Mu butuufu ofaanana nga busa. Butereevu.